tewaliwo bwana bwa Nuupu gwe bwali buvumye nganzi buli buwemula kino yeetoze ye nalweiso sinze nalweiso obwo mbwesobolera obwo obwana bwa Nuupu tobatya sina gwe ntya mu Uganda muno nze ntya Katonda obwo bwana bwa Nuupu buvuma zemu mama nalweiso buno bwana butulekere so kyekyo wepakasize oberemu n'akasente teri ajja kuwa kitiibwa ng'oli mwavu teri ayagala mwavu teri mwavu ajja kugenda mu Bwakabaka bwa Katonda kubanga buli omuze omubi guli ku bwavu tewali munnabyabufuzi ebyobufuzi every after 5 years bikyusa bulamu bwa muntu oyo alondeddwa si gwa mpuliriza ebyobufuzi mu Uganda business kino kibagambye omugezi geziri walira ddala omusiru siru walira ddala munywe enjaga muli embizi embisi muli amayirungi muli emirondo munywe waragi naye musabirire ekintu kimu ku nsi kuno era nkisazaamu ne katambala kano kagende emirundi 10 temu ekibi ekiyinza okugwa wano nga President Museveni afiridde mu nnyonyi kyenva ngambe nti emirundi 10 nkivumirira tekibangawo this country called Uganda within a brink of an eye esobola okufuuka Libya esobola okufuuka Somalia. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuwere. Good morning. Mwenna abali Europe, abali Asia, abali mu America, abali Canada. Bagamba kimu yonna gy'oli weepakasize. Teri ajja kyusa bulamu bwo gw'olina okwekyusa obulamu bwo. Teba kulimba nti waliyo pastor, waliyo reverend, waliyo sheikh, waliyo politician anaakyusa obulamu bwo weepakasize. Bw'oba oli maid maka ga muntu kola omulimu ogwo obwa maid n'omutima gumu naye obwa maid bukomeku ggwe. Bw'oba oli driver wa muntu beera driver w'omuntu muvuge bulungi naye obwa driver bukomeku ggwe. Bw'oba oli bodyguard wa muntu mukuume n'omutima gumu naye obwa bodyguard bukomeku ggwe. Kikyentegeeza nti twewale nnyo okutransfaringa obulamu bwe tubaddemu bwe tutayagala ku baana baffe. Ye message ekirimu nakibagamba kino Malcolm X yakyogera nti bw'ozaalibwa mu famire enjavu osomera mu masomero g'abaavu. Bw'osomera mu masomero g'abaavu osomesebwa abasomesa abatali qualified. Bw'osomesebwa abasomesa abatali qualified ogwa ebigezo. Bw'ogwa ebigezo ofuna emirimu gy'abataasoma ng'okuweereza amataffaali ku site. Bw'otandika okuweereza amataffaali ku site gy'osanga akaana akawala nako akaagwa ebigezo akafumbayo kyayi ku site n'okakwana n'okafunyisa olubuto ne muzaala akaavu akalala. Jjajjawo yali mwavu, kitaawo mwavu, naawe oli mwavu, bagiyita a vicious circle. Effe yetukeze Kampala every day. Kino nkiddamu nakyogedde ne mu kuziika ekyamusoke ewaffe Masaka. Tewali munnabyabufuzi. Ebyobufuzi every after 5 years bikyusa bulamu bwa muntu oyo alondeddwa si gwa mpuliriza. Kyova olaba eggulo navuze nabaddeko mu area ye Kawempe Kamoocha. Bw'otunuulira ebipande by'abantu abaagala obubaka mu Kampala bisinga ebipande by'e MTN ne Airtel. Surprisingly tuli mu 2025 2026 tenaba kutuuka Electoral Commission tenaba na kuyita bantu bajje for nomination n'ebirala. Naye already abantu abaagala okubeera ababaka b'e Kawempe, okubeera Kampala Central, okubeera Lubaga baavuddeyo dda. Kiki ekikulaga zino bizinensi ebyobufuzi mu Uganda business kino kibagambye omugezi geziri walira ddala omusiru siru walira ddala. Business ewedde emirimu 100%. Bibogera kungulu si kye kiri. Nkugambye 90% ku posters eziri mu Kampala ezaagala obubaka za Nuupu. Show me these are facts. Nage ebipande by'abe NRM abefudise ebiri mu Kampala. But everywhere you travel kifaananyi ky'omuntu ayagala constituency obwa kansala ne kyagulanyi
nga kwali kati gwe nga bakulimba mbu bakulwanirira kati goba musiru level ki okukkiriza bibogera yes. Na kino bino byokwekalakase fujjo nkwegayiridde ojja kukola fujjo wekalakase bakuyole gwe bakutwala ekitali ekigo gwe wekalakasiza nga ali magere ali kubibye ali ankoko ombusiza bipande nange mbiramba ndesi kiwanga budde kucekendereza anti nakugamba bye mulaba nze byendaba mwesi bye mulaba but now nkifumintirizzaako nenzi tunulire ebipande ebiri mu Kampala njagala bwa kansala njagala bubaka njagala kino 90% bya nupu olinga akulima mbu tubalwanirira we are moving a dictator abantu bagende bakole bave mu ebyo babiveeko bekolerere ekyamusoke gye nabadde kyamusoke yewa kyamusoke kiri Kalungu district waliwo omu ku bataka b'NRM yafa ng'ate yali musajja mukwano gwange bamuyitanga Kigundu nengenda okuziika twabaddeyo n'omubaka Sewungu olwamukwasiza microphone n'ayita bakansala ba NUP n'atandika obbanjula abantu ense balabe emyaka ena bali mu office n'okyabanjula tebabamanyi emyaka ena bali mu office n'okyabanjula yako kanyumidde nnyo bakansala ate bali kubanjula nearly 5 years nga bakule tekeza bate babamanyi because we are useless kabisa nze siri kansala siri mubaka siri MP ne buli wendaga atubakumanyi sikumanya kokka abambuzaako abekubisa ebifaananyi nange you don't need a title to lead, you don't need a title to impact lives, you don't need a title to transform people's lives. Tojetaaga sudiri mubaka sudiri kansala wava muno mubaka Aga Khan metta babaka ontegera ndowooza n'abanjula olwampadde microphone nembuusa abantu yeah. no jungula yes these are facts. Nze bompanga microphone manya nze kwogera mazima bw'oba toyagala njogere mazima don't give me microphone nogati byabagamba nti no bana ababaka be mwalonda bo buli omu yafuna salaleroni bali bulungi ne bakansala mwate mmwe njagala wali olabyeko omubaka w'ekibiina kyonna nga alwanira emmere ku mikolo omubaka oba kansala baba kufu abalwana be bano ba foot soldier abayala bambeta full soldier abo foot soldier you get it so kyekyo wepakasize oberemu n'akasente teri ajja kuwa kitiibwa ng'oli mwavu teri ayagala mwavu teri mwavu ajja kugenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli omuze omubi guli ku bwavu owulira ate Kurani yammwe ye mbi nnyo ku baavu nti omwavu oba oliranye kabbuli okitegeera obwavu kisiraani obwavu oyingira mu restaurant ng'oyala kulya nkoko n'osaba ebijanjaalo ng'oyala nkoko omwavu tawasa mukazi gw'ayagala awasaaliwo wasa gwenjagala kubanga oyinamu mama Rahma Jambo okitegeera ndowooza bwe bityo bwe biri obwavu kisiraani fe obwavu bwaluma bajjajjaffe beyond era ne tusalawo nti obwavu bukoma ku bo bajjajjaffe baali baavu nga n'abaavu babageya baasulanga mu nnyimba za busiisira wano abantu abaasinga okudonetinga omusaayi baali banyarwanda kuba buli kiwuka kyabaluma baasulanga mu nnyumba za nsiisira ng'alina essaati emu empale emu bazooza kiro ne baanika baasulanga ku bitanda bino ebikomerere mu ttaka n'essubi waggulu ne tulwana bukoma ku ki yes obwavu bubi kungu n'ebifo by'abagagga n'abaavu byanjawulo owulira Kololo Princess Anne Drive owulira amasomero g'abagagga Mount Mary na Magunga King's College Buddo St Mary's College yes Mark owulira n'embwa z'abagagga n'abaavu zanjawulo n'emboggola ekyuka zembikubulira buli kintu ekibi kiri ku bwavu low blood pressure low self esteem low blood count abagagga basula mu high end omugagga balwala high blood pressure bawuliza music high life bayita abalodi mulwane ennyo mubeere mu bulamu bwe tulimu mubulire kyensi enyuma era Kurani egamba nti bw'osanga nga bamasikini babiri ng'omu yali abadde ne ssente omu nga tabanga nako tabanga na sente wone yali abadde ne sente atabankumuleke yes
tosobola kwegomba kintu kyotamanyi naawe bikole ebyo tosobola kwegomba kyo nali wadoli atalozanga ku ku muntu ataba yali abadde ne sente kuba yamisinga waliwo wa boda misinga esi bazisubwa tebazisubwa atagimanyi owa boda lwaliberamu esi taliddamu kubeera ku boda tebamanyi esi tosobola kwegomba kyotamanyi you can't akibadde abo bato bange ababoda mikwano gyange bamanyi esi neggo manyi kibayita esi gwe noveera waka mutandikira mu galaji mumoroka ngerimu esi nogivuga nogenda mu lift nekulinyisa nogenda mu office ngerimu esi namwe abalina abakazi bw'oba oli mwavu ng'olina omukazi akyakugondera tannaba kukwana ku muloodi ng'olina omukazi ng'oli mwavu ng'akyakugondera tannafuna ku muloodi tannakufuna ku muloodi lwali mufuna obwavu kisirani okimanyi nti n'ebifo by'abaavu amanya Kibwa zone Kivuvumira zone Wongotoko zone owulidde gye babeereeyo amasomero n'amanya Kyabazaala primary school otegedde abantu bange Kyabazaala Kajambu bantu bange abo wali owuliddeko Mob Justice Kololo nti owaboda bamwokyedde Kololo be Nakasero babwokyera Kasubi n'akulabye n'ansana namuŋŋoona Kyebando mu covid Museveni yagabako akawunga Kololo obe Nakasero bagabira fa Kyebando Kyebando ontegera ndowooza okimanyi tuveeyo katugende Kololo tusobola lwano oveeyo okimanyi nti President Museveni bw'aba bakukyala let's say nkyalo baga mu kyaki nze gasumba ate nyingira ne bantuuza mu maaso nga sirinya nga bulijjo si mwensabira mwadde basabiramu abafulumya bya kaadi omukwano gwange Kayongo bwe yafa egundi ekibuli nga tugenza okusaba natuula mu maaso n'ekyenyi bakiraba nti ozaana kutuula mu maaso osobola kubana kanzu ng'erimu amasanda gagiguddemu ne bakutuuza mu maaso kiriyo nefe abasiraamu tetubirina ebyo ffenna bwojja awo ani sebo limba bali nze abasiraamu mikwano gyange oli Kampala ŋŋendayo ekibuli ŋŋendayo bakutuuza mu maaso kati kankubuuzemu ekibuuzo kungu oli musiraamu toli musiraamu ndi wava muno musiraamu ekibuli ne wabeerayo emikolo gwe ne wava munani atuula mu maaso ani atuula mu maaso ani atuula mu maaso nga ki mukolo gwammwe gwa abasiraamu ekibuli nga tugenda kusaala oba fa ku by'okusaala waliyo emikolo ekibuli bageza nti layini z'abasiraamu ezisooka mu maaso zez'abaloodi well perfect mwami Gashumba leero njagadde tutandikire ku because wali wano era badde musaale nnyo mu kuvumirira abaana n'abantu abakozesa emitimbagano okuvuma abantu now for almost a week internet ejjudde obukambwe ejjudde obusungu nalabye Jeno Nalweso abaana nga bamukolamu bukatuni bamukubamu bumimuzi bamukolamu buli kimu bamuvumye buli kiramu ndabyeko abakulembeze ab'enjawulo nga embeera yemu yegenda mu maaso. What is happening? People can no longer control themselves. What is happening? Nga sina bagenda eyo njala malize eri ensonga eri nti lwaki tulina okukola ennyo kungu abantu tebarespectinga ggwe barespectinga status gy'olimu. Kyovola oli bw'abeera minisita bw'atuuka ku mikolo bamutuuza maaso bw'asizinga okubeera minisita yeyeenoonyeza w'atuula singa ssente zikuweddeko enkya oba bw'abantu kati bangi bakurespectinga olw'okuba okola ku NBS okola ne show wano nze manager wa Radio 4 nze nkubiza program esinga okuba eyakabyetuga nze ndi ku NBS kyekitiibwa kye bampa badde manyi bampa lwakuba nze kungu gwe tibabikuwa lwa kungu era kati gwena n'abakyala boyinza okuwana olwesi omukyala n'akukkiriza olw'ebyo tikungu ya general manager Radio 4 akola entugga akola ne programs endala okiwulidde tibakulimbanga tebakulimba mbuno baagala gwe baagala title zo kati naddala abakazi omukazi asobola okudatinga omusajja olw'okuba omusajja ye corporate manager Stan Chart tadetinga musajja adetinga title ye. My boyfriend works with Stanley Chat, corporate manager at National Banking. Batwagala lwekyo kituli. Olia. Omuwala n'akudating olw'okuba gwe head marketing Airtel MTN.
The moment those titles cease, you are nobody. Orumva, you are nobody. Tebakulimba bakwana status yo sigwe. Oyogedde kino nzijukiza omu ku mikwano gyange benjo kunyumiza nga tuli mu break. Akalimbwe kaggwaawo. N'omukyala abadde amufukamirire waka yabivuddeko. N'omukyala atafukamira ku mulembe guno yene simutegeera. Simutegeera lwaki onfukamirira. Respect etegeeza kunfukamirira. There are many ways you can show your husband into respecting. Mukazi ayinza okufukamira nga akuwe mangala kubba. Yes, no way. Nemu abagalo bafukamira mu bafukamirire. Neze Gashumba, I don't want. Ana wange tafukamira. Lwaji njabanga kubonya mchana. There are many ways you can show me respect, and there are many ways I can know that you are disrespecting me. At all over the world, abasajja, they are kings. All over the world, they want to feel big, yes, loved and respected. Kyovula abasajja abasinga batendinga okuwasa abakazi ababa respectinga. Si buno bukazi feminism omujiyita. Oyogera. Mwenkano. Awuze nga nnoba. Ngonoba. Bw'oba omanyi siri waggulu mu maka gano, beera mu apartment yo. Ajja kubafusa na kyeyombekedde anti. Anti kyoyagala. Na kino kikulu nnyo mu abakazi. Bw'oba omanyi tosobola kubeera submissive. Tosobola kumanya nti bawange ye Kungu, bawange ye Gashumba, bawange ye Joseph, bawange ye Peter. Nga tosobola kumanya nti mu makaago muli mu head. Togezangako n'okulowooza okufumbirwa. Don't even dare dream about it. Don't dare. Bw'oba omanyi ng'olimu omwenkanonkano. Mbusimanya Museveni yatujja emabega mu maka twenkana, togezaako okufumbirwa. Akasajja ne bekaba n'akazigo kaako kalumuko kamu. Bw'osalangawo nti oleeta engalabi yo maka gaako, olina okumanya nti gekabbaako. N'ogonda. Bw'oba owulira nga tosobola, beera na kyeyombekedde. Teri ajja kukwatako. Ate bannekyeyombekedde bangi abali happy. Kati nze kyovola nze sobola kuyingira mu magye. Sisobola. Nze siduumirwa. Tolagirwa. Siragirwa. Oda ya jeshi ni moja. Nze ndi rebellious. Sisobola kuyingira police. Nze ndi rebellious. Onduumira otya? Tolagirwa. Siragirwa. Tolagirwa. Ne mukyala utasobola kulagira. No, mukazi wange she can advise me. Nze siduumirwa. Come and you go. If you want Gashumba respecting, come with respect. Nze sibogolerwa. Asijogebwa. Kwanze nange sijoga bantu. Awulira. Era abasirikale bensinga okwagala be basirikale abakulu abo abampa respect. There are many senior police officers respecting. Waliwo mwenna kwezo navaawo naye bubi. Wa police. Omukuba nene mu police. Sijja kwogera innyali. But parking semotoka no parking ku CPS ntambule paka ku office ngere ku Bank of Uganda. Nimuga gwani gwasoose wano. Lwacho tutambuza musana. Musimanya security threats. Which security threats are you talking about? Obaba ne security threats. No. Ngaba mutisa. Sebo parking emotoka ku CPS. Ntambule paka Bank of Uganda mu office ye. Omusana ni gukuocha enkuba bwetandika ngoma zo musingana. Kitegeze enkuba egenda kukuba paka kuki ku motoka yo. He apologized. N'agamba ekyo kikyamu. Sigwa wa mwagala. Eri office ya nyina. These are public offices ezikolebwa to serve we Ugandans. Ontegedde. Bw'oba oyagala tufuganga bw'oyagala beera wava munno. Beera Sudiru Pareria. Oli mugagga binojjo. Yes. Kubanga Sudiru alina right okuntreatinga nga bw'ayagala. Ne these are public offices. Zino zonna Ministry of Finance, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs. These are public offices. Sizaabwe. Ni osange emmese zimbidde mu office muli. Sajja bazimira mu office. Nogandi kino kiki? Hawulira. Kati nze kankubulire. Nze monoka convoy zinganga 3 zenviira. Convoy ya president eya first lady. Ni General MK. General MK tayina na convoy. Twona nategera nti MK akuyitako. Niba nabalala mbaviira out of kisa. Twona oji parkinga mu kubo makati. Bajja kukusa simwami Gashumba nga bakambwe. Tayina right of way.
waliwo nze yansindikawo kata nengenda mu kinnya era gwe yeggwe salivuddewo nze convoy ya president njiviira first lady njiviira endala zonna nziviira nti lwakuba njagadde olembera mu kkubo baana nkola ki era be bananda bajja ngandi Mr. Kashumba tusaba kuyitawo tebalina right of way bana baguba abantu ng'ekitagasa yes ne twayitulabya abanene nalaba ko tinyefuza wano ngaina pick machine guns naziraba kuwezi ali ku farm ye timwefula banene temuli ensejja bakakanya mwemwe nabeegulumiza abefudde bakatonda ensejja bakakanya abantu nga basabye essaala ezo katonda yasalawo abasajja bagoba ku kkubo nobeera nga atali muntu noba nga ataazaalwa muntu katonda yatusalirawo kungojja funa amawulire wano one day weewunye n'okwewuunya twayitulabya abanene temwefula bakitalo osanga omuntu kansala nga yala kutomera ayangu wano genda kulya mbizi you get it vamukubo you general in the military, thank you so much. Ate gwe general oli ku musala gwange uniform gyo yambadde nze njigula Mwami Kashumba towaga bantu abasajja bano bakambwe emirundi mingi nze mbalaba ku makubo emmotoka zino ezibakulembera zino ne mulinga abatali as if you are semi Ugandans bagola gwe vaawo genda bakusonga mwe mundu kankubuzeeko ekibuuzo wali olabyeko convoy ya President Museveni ng'egoba abantu ku kkubo ne fujjo? No, never. I've never seen it. Never. Eya fasiri wali ogirabyeko ng'ekola fujjo? No. Eya muke wali ogirabyeko? Sale, the second most powerful man in this country, General Salimu Sale, oyinza otegera nti esalo oyo ng'ayitawo? But extremely humble. Naye n'olaba omutuulajje, n'olaba peasant ng'afuuse Katonda. Kubanga convoy za president ezo situkyazogerako yali mu liigi ye. Niyo osanga minister ayina, state minister ayina, departmental heads baziyina. Kati kankubuuzamu ekibuuzo, president bw'ayitawo ne muviira, first lady ne muviira, mbandi awo minister najja ne muviira, state minister ne muviira, department head ne muviira, RDC nze ntuuka di gye ndaga, DPC bonna lukanga buli ajo ne weesega nkubuliyeyo minister atalina convoy. Yes. Ayinza obutakyagala simanyi kiyinza omukola. Okay, for security reasons. Toyinayo botamanyi. Mbamanyi bangi. Emotokeji obe nendala emwe. Minister oyo mukwano gwange yaŋŋamba bwe mba mmanyi nti nyina appointment ku ssaawa 4 nva waka mu budde. You get it? Keera. Si kyekyo nze situdumbirwa situjogebwa ebyo byakidonge ebyo jogaani. Ne lwaki babatunulira butunulizi bekikwatako? Why would everybody know gombe? Enensi yetaaga okulibuutinga. Enensi eringanga ffene yetaaga ffene neegwa neevunda neemera bupya. Come again? Enensi eringanga ffene yetaaga ffene neegwa neevunda neemera bupya. Uganda wetuuse. Bino okwepankapanka nti ndi gundi bikole ki? Bigwewo. Evunde esandewo eddemu emere bupya. Yes. Actually nze singa nyinzo kibagande mutakikkiriza. Singa kisoboka President Museveni ono yali ekweseemu emyezi 3. Naye kweka ne bamubika. Tiyafa. Lwe mujjoka kasanti Museveni yakwatiridde eggwanga lino. Awulira. Kati wawulira debate ya Mwenda. Dr. Besjeru Andrew Mwenda ku TV. N'ekyo ekintu eno outburst ya Mwenda gye yaliko ne Ssemujju Nganda nze nasooka kyogera wano. Ku Radio 4 nti there is another Museveni Ugandans would love to know, the humane Museveni. These are facts. Omanyi bwe weyagala bana Uganda bakwagale balimbe bakumemu omuliro bajja kwagala bw'oba oyagala bakukyawe for some time ate bajja kuddamu bakwagale ng'obabuulidde mazima. Besigye akugamba bwe ya checking in mu hoteli ye e Nairobi yamalamu eddakiika nga 3 ng'alina okumiitinga mikwano gye abali mu apartment. Agenda okuyingira mu apartment eyo nga kuliko pistol 2 ku meeza. Kitegeeza abapulaninga omukwata singa intention yaabwe yali ya kumutta baali bakisobola. You get it? But the mere fact that he was kidnapped from Nairobi
n'aleetebwa e Uganda kikulaga nti Museveni abeera kwagala kukola kintu kyonna yali badde azokikola kikola ontegeera these are facts Kasoji baamutirawa sitake so mu bantu baje bamumanyi nemwe mbabuulira kino mu recording munywe enjaga muli embizi embisi muli amayirungi muli emirondo munywe waragi naye musabirire ekintu kimu ku nsi kuno era nkisazaamu ne katambala kano kangende emirundi 10 ffe mukali kyewaffe kasowandula obeera ovumirira ekintu okoze otya emirundi 10 temu ekibi ekiyinza okugwa wano nga President Museveni afiridde mu nnyonyi kyenva ngambe nti emirundi 10 nkivumirira tekibangawo munywe enjaga muli embizi munywe walagi mukole fujjo lyonna ne musabirire wabeerewo smooth transition of power musabire nga President Museveni nga helicopter ye bw'eva Entebbe etuuke gy'alaga akomewo Museveni n'amala afiira mu nnyonyi kyensazaamu emirundi 10 kungwali entindo oyinza obutatuuka Kisaasi ow'ennajja nankumi oyinza obutatuuka Namasuba ow'omunyendo oyinza obutatuuka Ssenyange ow'ennaggulo oyinza obutatuuka Kololo owulira ow'omwinda Sweria ku First Street oyinza obutatuuka ku Second Street eggwanga lino nga bwe ndiraba kino nkyogera with authority kubanga manyi anga eri mu bantu eggwanga liri it's boiling omanyi volcano ye Congo omuntu akwatidde eggwanga lino alyogo ye Yoweri Museveni kubanga Katonda yamuwa ebitone byonna n'ekyasinga omuwa the ability to listen to everyone the ability okutolerating buli muntu mu government eno amanyi ba general abasoba mu 10 abali bagezezaako mujjako but they are here moving freely nawo bamanyi abali bagezezaako ku ne bali wano mu Kampala abamu n'abali rehabilitating kati bwe ndaba embizi esuggesting mbwa ne bwafiira mu nnyonyi afe olw'emirembe gino emyaka 4 bannayuganda balowooza mbu Uganda tuli Vatican. This country called Uganda within a brink of an eye esobola okufuuka Libya, esobola okufuuka Somalia, esobola okufuuka Sudan eyawaggulu. Ochuli namwe bannamawulire mwe bakungu mugayidinge debates zino muzanyise ekintu kyonna temuzanyisa security ya president temugizanyisa ate bannamuli bakoze eki mugayidinga debates zino nga mwogera oli bwaleeta gasiyo oyo mufulumye studio agende olira okujjako nga timusoma Habyarimana ennyonyi ye bwe yagwa situmanyi oba baakubankuba oba yagwa bantu bameka baafa e Rwanda 10 million kigambibwa nti abantu abawera million baafa ng'ennyonyi ya Habyarimana emaze okubibwa situmanyi oba yagwa bugwi oyito joke helicopter ye bwe yagwa Luweero abantu abawera 500,000 baafa Luweero kati olw'emirembe gino gye mulimu ne musula mu mezenwa ne munywa omwenge okuva mu Nnyonyo paka Bulindo ne mugunywa okuva Arua paka Kisolo ne muva Kisolo paka Mutukula ne muva Mutukula paka Kweni mulowooza nti Katonda yekka yabeezezzaawo eggwanga lino no Libya tewali Katonda Somalia tewali Katonda yali so lindako Somalia gye mulaba yatabanguka Amin gye yagenda mu honeymoon 1971 gye mulaba yatabanguka apu tututetereranga. We may have disagreements. Nange, this is the most corrupt government we have ever witnessed in the history of Uganda. These are facts. Ye mazima. Nature tulina okulwana ko kiri kimu. A smooth transition of power. Kukyusa obukulembeze obuyinza mu mirembe. Omanya abasirikale abali kulankaza aba kapiteni abanyivu ntize lwaki eno gibazeeko emyaka 10. Well, so oganti bye tulaba emirembe gino gyonna tegiriwo by mistake. There are people doing a lot 24 hours. Museveni yogwe mulaba yebakire sawa 10 yeba akolere sawa 16 edda yakoleranga 20 hours
bwe tudda mu bulango nyinza okumenyera bajjendero besimanyi bungi abali bagezezaako yali abatuzeeko yali abase kyekirimu enda kyabadde agamba nti Besigye bali badde basobola mukola ekintu kyonna. Yes, these are facts. Kenya n'afiira eyo bali basobola mukwatya bali basobola mulinda mu apartment eyo ne bamukuba ekiyiso network nevaako ne bamukwata ne bamudampinga abantu wonna bulemu yonna yali badde ku Kenya. These are facts. Aba boogera ku Besigye tebamwagala nganze. I've had countless simanyi bya misala bimeka breakfast na having wa Dr. Kizza Besigye. You get it? Kano kenjogera mazima. Governments all over the world zita abantu. Temukimanyi. The government zita. Hey. Nembo bemunywa bero, nemunywa naire special, black label, Tusker, abawala jine banywa. Because bamukwata ne bamuvugo bane bamu because twachi take like after 3 days. Yes. Ngari mikono ja security. Ekisoka ya Ventebe nga bategedde jalaga. Kati kizeeyo okukwata kwa Besigye Kenya bakumisi managing. Why would you arrest Dr. Kizza Besigye from Nairobi? Bwaba ine misango gye yazza. Mumulinda akome mumukoleki. Mumuyole. Kati prominence ya Dr. Kizza Besigye Kenya jesingibwa n'okumanyibwa wano. Kubanga every media outlet in Kenya it's Kizza Besigye. Parliament ya Kenya it's Kizza Besigye. Meaning from day one okwatiwa kwa the kidnap of Dr. Kizza Besigye. Why would you kidnap him from Kenya? Mumuleka akoleki akomewo. Kubanga era mujja mukwata mumutwale mu court ere misanga agiwangula akoleki. Kubate tewali gwali gumusinze. Teriyo. Besigye mbadde nkebera ekiro yakasibwa emirundi luwenda nsanvu mugumu. Niyale 10. Nemukutte Besigye mumukwatidde Kenya ensonga efuse ya East Africa. Singa bamukwati wa prominence etagisa. Actually Dr. Besigye manyita ampuliza ku radio bwe nababi mujjako. Dr. Besigye bwe wa bail ene climax yo. Ene climax ya Dr. Kizza Besigye. Dr. Besigye yatugambako emyaka 2 nti kasakulokinga 70 tagenda kudda mu politics. My brother Dr. Kizza Besigye tukusabira owewe bail ofulume. Bowebwa bail, this is the climax. Kakana biveko. Kakana. Ove kubano bakadingo. Bani? Bakadingo saba fere wa struggle Kyagulanyi. Era nga Besigye he's all over nena asalawo atekewe mbere mu wesa amawulire. Yatede umbera kido. Kankubuze Besigye goli munnawe bamukwate na kuzomwezi meka. Sicha nyuka bamukwata mu November last year. Excellent. Okwekalakasa hunger strike ajimaze ko bangachi. Na ku 8. Kyagulanyi yavuddeyo ddi. Mirundi yakolanga bwati. Kyagulanyi de mera muwana prominence. Yes. Yes. Katumba oyo mmanyi. 2021 general elections yakola ya trending ako for 2 days. Mukwano gwa gwesijja kwogera ali deep in loop. Nangamba musajja Kyagulanyi atabuse. Atugaba ne mukiza mutya kasajja ofuna amawuli bweka kyo for 2 days. Mutekewe embeera. Katubako show. Bino bya show bya kweraga mu. Kyagulanyi yagamba mbu Museveni I'm coming for you. Muze ni boxo mukuba mu bulubuto. Kati bwe yakamize for you katebeka mu atola ajana. Bwembera nfudde yanzise. Gwe kungo oli munna mawuli ogamaze mu bangachi. Yaka 15. Weka kasancho oli munna mawuli. Mbuza bubuzi. Weka kasi. Ndaga ekifanyi kya Besigye nga bamutadde mu komera nga abalaga be bamuyola. Sikirina. Nalabya Nyanza ekika kyonna sibe balinganga abazike. Nedda mwami Gashumba. Nga bavume muke. Hey! Tosobola kukugamba bantu we. Nga bavume muke. Nga bavume muke. Nga bavume muke. Emuke si muntu. Emuke tayina baana. Emuke tayina mukazi. Tayina fa bamwagala. Gwavumirira abavuma ate kati nawo ovumya. Mvuma batuvuma. Navumyeko gundi muganda wo muyimbi ani ono mukwano gwangani. Muganda wa Bobi Wine yani ono. Edi yawe. Wamulabyewo. Nyanzi ne yeteka katanda bwati ekika kyonna. Munda gekifaananyi kya Besigye teri mulwanyi alwanira abantu. Afuna buvune n'alaga abalwanyi bwe. Nyanzi wadde mu bulumi mwami Gashumba. Yagambye nti bamukubye ensamba gere muno buli wamone. Besigye bamukola kiye. Okwago yatunyumiza baba kwatira mbalala ne Besigye. Round about ya fair wayo giraba.
obusajja bwa CMI bwabavugira mu drone nga teri mu ntebe ne bugivuga emirundi 16 bweti bwe yetoloola Lukwago yagamba nti ye yalajana nava kulajana nga Besigye asirise wano Besigye mulwanyi yekka muve ku bano bakadingo you get it nalo abyachagulanyi ku Twitter ngagamba nti bannayi babatugambye bano bali mu kusaachinga kitebe kyaffe nonsense lwaki togenda wogwe mujjukira bulungi obaka lukalika 2016 bebagamba Besigye mbu waliwo ennyumba enagulumatikingira obululu Besigye yakola ki yagendayo watu yagala kyagula mu basirikala ababadde ku kitebe ati yagamba esaba yekera kakati buli lwo provoking a dictator naye nga jaye ki enjala Besigye mukama wange nakusibula officially 2017 kwa yatugamba Besigye akaluko kati kayinza kujja ko government nakusibula officially sebo nkusaba era nsaba Allah nsaba Katonda gyonna gyali Besigye owe bail newe owe bail this is your climax okay bana Uganda bofirira sibe baliko Besigye oli mukomera waliwe baleta akoze waliwo loje takoze ne loje za Besigye abadde mukomera Kyagulanyi aina soja atabaddeko nali ne Kyagulanyi ku show ya A-Pass siba ki nga muliyo nabalaba nga tubuuka ng'ennyana Kyagulanyi eri ku show ya King Shaha siba kiri Lutaya yayimbidde ku mulyango gwa State House ku Sheraton nga Besigye tali luzira bana Uganda mu Uganda boboli serious oli munsi yiyo bana Uganda bakera kati sawa zino bali muloji bali mukulya bigere bameketabi mberenge struggles je baliko kati abakazi waliwo ne yangamye waliyo simanya Mother's Day Women's Day kati bagala kutubba nabo bavudde ku Valentine's Day kati bagenda kukirala bana Uganda ngoli serious nero akitotereza kintu ekyo nitwetunulira oyo wanupu onze nuderi mwami gashuma tunuderi oyo wanupu naye omupira ndoza olide bana Uganda Dr. Besigye bana Uganda bali mu class ndalo firira bwerere nkubuli bade manyoga nakuvumirira ebikola bya security ku kitebe kya Nupu kankubuli parade bagikolerawo ku kitebe nate mu basachize basanzeyo condom ne bana ba Nupu mutujoga Jeno Muhozi yabyogedde mu yasanzeyo weed ne condom Jeno Muhozi kati kankubuze nawe ate Jeno Muhozi nawo nsesa nnyo kati yinza okusanga enjaga mu ba Nupu ne gabayira mawulire enjaga gye banywa parade bagikolerawo ku kitebe baraidinzewa ku kitebe ne Kyagulanyi oyina abasirubo Kyagulanyi postinze butwatwakinze computer butwatwakinze computer zatwaliddwa nga ziraga ziri ku CMI ne CID headquarters bali zitutewa Lubaga mirundi yakolanga bwati batrackings natekayo engeri motoka gizatambudde bawano Bobi natekayo ne Nuba motoka zizinoga zitambula computers zafe bazitutte bazisanzewa nalagambo ziriwa yo ku CMI ne gun newa ne police headquarters kati kankubuze abasakinze amakago baba de referendum berubago baba basheka bodi Kampala baba de basirika can you imagine nena badenda bakoma mutwazi kebedde twateka mu buchimpo bustracking ziri ku CMI oba police headquarters singa bangambe tuziraba ziri odi Kampala ku muzikiti oberubago benna mirembe twali gambi aniyo nakulira aba Protestant mukwano oyo muwanvu ono Bishop si erwalira bamutegedde mukwano gwangu ne yave mukono gonde nyanga yivudde kibanange nga kiki tujja Ntagali si yakulira Protestant akatujje zeyo mu Cancer Institute era nyina mukwano gwangu wasembo okubayo watugachi wala batokirabanga simanyo bakiri kichakati kuva wakuba kiri was what nazeyo gulo era nyina mukyala mukwano gwange tubadde nnyo naye mu activities abavandimwe yalwala cancer mukyala kyoyo mukyala mukwano gwange asibuchana mukyala mukwano gwange yagamba nti kyagala nga tanaba kufa ngende mukyalireko mu ddwaliro nengendeyo ne mulabe gulo ate kiri mu Cancer Institute kiri was abantu abasula abali ku floor wansi nga amacupa g'amazzi bagabatereddeko ku floor amanzi ku floor emyaka 4 GNRM
omusawo najjanjaba omulwadde nga mujjanjabira ku cement bwemba nimba Katonda ampe ekibonerezo amacupa abantu benagenze nabo okulambula abalwadde bano omu ye yagiyeyo necupa kuuma tuyitewo bwe tuti emyaka 62 after independence government esobola kuplaningira nti twestimating abalwadde bajja kubeera nga bwe bati ne tulina sente ez'okwonoona mwabampuliza ku radio 4 nkwegayiridde waliwo endwadde ze tusobola okulwanyisa kati ng'endwadde ez'obunene bakiyita batya mu luzungu obesity go and work out omugejjo tuwetaaga gym actually abasawo asinga batugaa kati endwadde zisinga ziva ku behaviors zaffe okiwulira kati batugaa nti fe abasajja nti after 7 tolina kulya mmere esukka kikonde after 7 ng'ogenda kwebaka naye osanga omuntu alina mountain erigoni ajuza posho datekako kati kutwa nti oli musiraamu mu nsonyi w'abasiraamu osanga omuntu atissa olusaniya lw'embizzi kuliko muwogo kuliko ebigenderako kuliko bia ali awo buli kika naye ng'alina akabuto alinganga agenda mu antinento akabuto nga kaliwe n'ogamba nti oba lubuto lwa balongo oba lwa bia nekikulema okutegeera kati oyo yajja funa endwadde ezo endwadde sebonterezaako wano kati ezo endwadde tusobola zipreventing. Okay, perfect. Yes, njagala tukole ki empozi nga twendaba kuntwala omanyize bwe nsanga ekintu ekirungi nkyogerako nabadde ku 7th Street nabadde nyina ebintu byennoonya nengwa ku dduuka eritunda ebintu by'amasanyalaze I think baliyita keke ku 7th Street gyegwerako sinaba kulaba dduuka lya munnayuganda balina customer care nga bali n'ebintu ebirungi. Okay. Banyinyonnyodde nti ekyo ekintu kyeyagala okugula kyali kiyina erinnya luli ne kati ebisinga biri fake. Do you get my point? Nga bw'ona ogenda okugula ekintu olw'okuba wakula okimanyi naye nga kiri fake. Edduuka liri mu industry ye ku 7th Street baliyita KK Electronics. I would recommend anyone ogendayo. Okay. Ekintu kyonna ekikwatagana n'amasanyalaze bakiyina ate nga bakunnyonnyola nti ekika ky'ettaala kino tekina brand mu Uganda muno ne tukikuba ne tumanya kijja kukola ebbanga lyonna lyokola ki byoyagala. Ekyanneewunyisiza ye customer care kubanga wane Uganda oyingira mu dduuka ne bakulabanga nga bayirifu. Alright, waliwo ngambye wano nti Mwami Gashumba tatya kumuvuma bino bigawo byayogera abaana nga bakambwe bayisiza mu General Lwiso kakati General Lwiso okuba aliwo ngambye again nti ye General Lwiso yaba disappointing amita Moses Mugalula nti Jeno omulamba yetondedde abaana obwo bwana bwa Nuupu nze mbwesobolera eyange bwe bagiyita one man army obwana bwa Nuupu bwatandikira ku nzi wano mu Uganda tewaliwo bwana bwa Nuupu gwe bwali buvumye enganzi buli buwemula Jeno yetonze ye Nalweyiso sinze Nalweyiso obwo mbwesobolera obwo obwana bwa Nuupu tobatya sina gwe ntya mu Uganda muno nze ntya Katonda obwo bwana bwa Nuupu buvuma bulinga ngo omanyi buno obube bubeera mu national parks obungi obugoba busobola okugoba ensolo kuva Kampala paka Lugazi obube actually obwana bwa Nuupu butulume obutulume obumanyi obutulume obungi busobola okutta omusota bwe kunganya bwanvuma lwe navayo ne ngamba ngenda kuwagira MK Allah haula bukuvuma obiwulira nenze sula musukanji bwakati nkola kyo bwambwa Messi nze seyina munupu gwentya obere ngo owulira byogera by the way mu abanupu lwaki Lubongo yayeti bamuyola abanupu Lubongo yayenga takwatibwa Lubongo ya makage military police nga tegasalako eyo parade yavirideko Nyanza ebizibu ani esharinga Kyagulanyi okulambula enyiza amaji yali Lubongo ya yamuleta namuhanding over ku Kikunyanzi Lubongo yayenga takwatibwa omusiru sirwalira ddala omugezi tegeera mu abanupu bafuutu soja Lubongo yanga takwatibwa Lubongo yanga takwatibwa Lubongo yategeka neyo parade eyo gye baliko yateekateeka Lubongo yanga takwatibwa Lubongo ya license officer
yakwataganya emirimu gya State House ne Nuupu mwe byana byamwe bagenda kubayola babamalewo yenga yongera kuwanvuwa Lubongo ya alwanyisa government yamuwerera from P1 paka Harvard umusiru walira ddala mugezi tegeera buze ekirala nanti goli wa Nuupu kati akoze bubi sina kibiina golinga ngani Zambali wa Nuupu church z'abana ababbi ba prophets emiyayu gi prophets zo babatuuza okusinzira ku mmoloka gy'ogiddemu ba asha babeera mu parking baba ne password bw'ojja n'emmoloka zino ze baalagira otuula maaso bw'ojjira ku booda nga bakuweeseeko omu naawe otuula bwe mujjira ku booda babiri mmwe musembayo tenti gyekoma waba manyi teri kimu kya 10 kyogenda kuwa bano ba ushers mu zino church z'aba prophets emiyayu ontegera babatuuza okusinziira ku nzija gy'ogiddemu bw'ojjanga omunaku afembayo wansi era otuula eri awo sikomawo ani bw'otuuze anti ze bayite endiga kyovula nze siri ndiga Katonda mu nsolo ze yatonda zonna ze n'atonda lion n'atonda buffalo rhino cheetah leopard nze Katonda n'onfuula endiga it can't be nze siri ndiga owulira kakati kambabulire bino akatabo kano mukalaba sowing the mustard seed the original galaba kano kawooma ng'omubisi gw'enjuki the original nyina general muwembadde njogera kumacha nange munakake bakabba oba waliwo ekikwekweto kinonyo obutabo buno sikola ki mwenga mwagala okumanya Yoweri Museveni musoma akatabo ke bayita the mustard seed the original mustard seed mpulira semanya okulonda 2026 1986 Museveni yalondebwa muziremu yayingira Kampala n'ekifuba nekira njagala mu mbeeyo ba president basatu abaali bawambi obuyinza nga bamaze ebbanga mu nsiko nga bagibwako kapapula nange enkwama 10 abalemedde mu buyinza toddawo n'ofuluuta n'oloota n'okwata bayibuli n'ogamba nti mugenda kuba akalulu mujje Yoweri Museveni mu buyinza awo ekyo tikiriyo obwa kansala mujja kubufuna obubaka mu bufune n'entebe eri tekiriyo adeke bali tekiriyo I know it from a reliable source Besigye bali bagenda mu bail omanyi itaji mu misa government Saba Fere Kadingo Bobby Wine okugamba mbo wadde government sawa na 8 mbo ati bamutadde bagenda kulaba Kyagulanyi wawe sawa na 8 katuli mu sawa 10 mwaga I know it from a reliable source Kyagulanyi yali agenda sorry I know it from a reliable source Dr. Kiza Besigye government yali agenda mu bail oba coach zigenda mu bail naye Kyagulanyi nakola press conference nti awadde government sawa na 8 beba bati bamutadde ekinabira omujja kiraba government negamba kati katulabe kye munakola kwe kumuma bail yajja kululi bwekitibwe kyali yes Kyagulanyi wawe sawa na 8 nti Besigye bwaba tateereddwa wagenda kubeerawo okujugumira mu Kampala Kyagulanyi ali wakane babi bali ku maji masiike balaba Netflix Besigye ali mukomera Museveni tibamu blackmailinga Museveni tibamu blackmailinga kino kanchi bagambe bobo yagala ekintu ku Museveni mu abali mu politics bino negotiations you cannot blackmail Museveni omusajja eyasanitizinga Somalia South Sudan Eastern Congo Orianoza mwayinza atyo okulema ab'emagere ab'ebwayise ab'ekasubi ne naakulabye ndagayo esawa namunana zaweddewo Kyagulanyi akoze eki kati mpulidde bangambi bagenda kola press conference leero sawa 5 ababulire ngabe babbye computer ze ago mawulire bagenda kunnyonnyola ekyabaddewo omanyi kyafa kuvuga basirube paka 2026 yes this omusiru siru wala omugezi tegeera
bano bazanya kubatwala mu 2026 ne sympathy vote olya bali ku balonzi batugenda mu protest vote batanse kipya protest vote abalonzi ababalonda tebagala protest vote bagala government ya mu buyinza ochulide kati babazanyirawo ku bwongo muganda ngenyanzi ne bamuleta ne bamutuza kati ka stretcher ne baganda be nayambala kanzu manyi mu Buganda wano omuntu baba ne basajja mu joga nayambala kanzu nagamba mbugwe nabaneratingire kyabaddewo mundageyo lunaku lumu Dr. Kiza Besigye le bali bamuyodde navaayo nabalaga kyayisemu kubanga komanda tamalamu balwanyi be maanyi bambe Nyanzi yabadde mu bulumi yabadde bwati ngebigere bigizegize bwa nalaga abantu ngene waliwo abaana be waliwo family ye bali awo ne babobi wani nga bali abamwetolodde mu nyumba ya Sente Meka mu nyumba ya Sente Meka enyumba etejasula amakage kabaziguruka omumanyi yali mbaka wa parliament wenakawa ojjukira bamutulugunya manyi mwirabira mangu wano mu historia ya Uganda tiwali abantu be bali batulugunyiza nga bantu be FDC tekiriyo nyolo kuba na Uganda muri you are very naive society mwirabira mangu omujaye yabagamye tubawadde sawa na 8 kati zawedde ku mukozi iki obayinzo kacha press conference no more business kulwebwa yise no more business Besigye mukama wange yagaba neighbor bababulide Besigye nyine a special attachment to him Besigye at a personal level mukwano gwange tata waffe bwe yalwala cancer beba mukubajje ensambi omulaba Besigye yazika tata wange awulira so wemba mwogera with respect era mmanyi kyali ne bano badikula banno Kyagulanyi ne liaison officer Lubongoya Lewis Lubongoya yakwataganye enkolagana ya State House ne Nupu kyava tayolebwa alimanyi byali bigawa bya Jeno Muhooza ate Jeno Muhooza akubulidde Lubongoya ye liaison officer ya ambassador wa State House ne nale mu Nupu sikusiganzira kuno ate nziro ki Kyagulanyi yatulajanidde bannange bansazeeko sikitegeera nge Louis Lubongoya basalambuzi mwabamu babasibe kati ye kawuma ye muwongo bwe ye kagaluka naswi ye yakiriza be balina okwera kanisa n'emizikiti be balina okuweereza ku mikolo abala batudde kwa itebo ayina kuba bali ensi yagivaako kungu tekisoboka bajjajjaffe mu mikolo wano mu Buganda batulanga emikolo gye gikoma baliranga ku mabalaza sibo kiri baliranga yo ku bali ekyo kyakoma kubo fe tulina kubeera kwa itebo kungu webale kuweereza wabula Gashumba musajja nze Katalemwa Lule Kakumiro mwadde mwogera ku Nalweyiso sakuzeemu mama Nalweyiso buno bwana butulekere bwoba omanyi tobusobola tobukwatamu kubanga mpulidde bwamuvodde nadembera ku TikTok ne ku social media platforms nga babana bayomba ku social media nze buyinza kunkola kyo ate kusesa tolaba nti ndi wano nze abantu abasingwa ate abanjagala ennyo bawagizi ba Nuupu ekyewunyisa yes lwaki tuli wano naawe njagala okyuzinga ekifo kyonna mu Kampala tugendeyo naawe kubanga babuulira mazima bagamanyi ge mazima you get it bagamanyi oli akuzema Archbishop Stephen Kazimba Mugalu not Ntagali ekyo twakitegedde mugana wange webale akungu nze ziwa Joseph Busagazi nambula mbuuza government byekola Nuupu butyanga government ekyuse nga Nuupu ebyo yebibakola kakati ono adese kimbadde njagala ojjukira Entarahamwe eno yakoze video Entarahamwe yakoze video ng'ekunga mbu basalaika abenaale mu bulago kaka tugende mpola batugeye bamukutte fine abasirikale aba police oba abamaje abakoze fujjo ku kitebe kya Nuupu siba kiri omuwagizi we naalimu aliye mu Bende aliye Buliisa aliye Masaka bimukwatirako wa President Kagame ne President Museveni balina obutakwatagana
mwenna mu bumanyi naye ng'ekyewunyisa abanyarwanda ku border points basala Museveni ne Kagame bali mu kuyombe Kampala naye ate abanyarwanda b'entungamu n'abanyarwanda b'e Rwanda bekyalira bali kubya bali namukola business obutakwatagana ba President Museveni ne President Kagame omunyarwanda ali emubende ali Sembabule engoma alunda entezi obimuyingirizaamuwa ulira amaje agaze ne galumba ekitebe kya Nuupu omuwagizi we NRM ali ekasese ali ekakuuto ali ejinja ali Palisa lwaki oyalo musalako obulagu message eriemu abe NRM mwe namba gamba temutandika fujjo ku muntu yenna naye omuntu bw'abatandika ke fujjo agende ku police mumulage timwe muina monopoly ku fujjo mugende ku police kyali badde kingu kankubuze mwe kibuzo owa Nuupu bwankube tafali nga nsanze mu kubo nga ntambula odukira ku kikyamu in the first place but odukira ku police ate nkusesaaki nze neewoonya mwabe NRM bo bajoga batyanga mwe muli mu buyinza Dewis bajoga batyanga mwe muli mu biti Dewis Kwizera jambo okimanyi abawagizi be NRM kunguva ku police kwe twatwogera kwana abawagizi be NRM tebalina fujjo bakakam abaana basinga fujjo baana ba Nuupu nze ku kyalo waffe gyembeera abaana bangi aba Nuupu abanye kifaananyi kyagulanyi manyino batuma negwe teekaga kifaananyi ky'emukobo ekyenaalemu pikiyo obwo bwana bujja kubuuza mbu kiteeka kootya kijjeeko can you imagine mama wange yafumba maka ate ensula njala NRM yeri mu buyinza ate mugikijjanya nga yeri mu buyinza olwo muli buvaamu abadde batuulize ye ng'odduka mangu obudde bwawedde yudda nano obulango wano wenjagala okuzanya eno si radio zino nsimbi mwami Gashumba sesito zituuse tugenda mu nsimbi mbagaliza weekend nonyi tudevu nga tuze mwami Frank Gashumba naye amanyanga kyagajjukira nga wagatuwa daddemu muzukulu wa Rwabugiri omuvandimwe asibuka wa Vira Maria civilization yakola ki tudevu nga tuze mwako tukyaliwo nalabye akatambiko watadde wali wanongozi n'abaana bakutereddeyo ng'onyenya bwoti nakulayo ng'okapostinga abaana bakagasi wamma tudde mwakume